wetusanga embeera ng'oli bw'abeerako n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo ate nga kyalwatu ate byabadde ne President Museveni otegere kubanga ffe twakoze ekintu kino nga kyalwatu misanattuku otegere nga temwekwekeredde misanattuku kyoba tugende kiro nala nkutegeeze yesebo era waliwo abantu bendaba nenseka yesebo. Latifu Ssebaggala finally avuddemu ekigambo ku ebyo byabadde mu nsisinkana gye babaddemu ne General Kaguta Museveni mu State House Entebbe. Latifu Ssebaggala yagenze n'abamu ku bantu nga Latifu nga Honorable Yusuf Nsibambi naye ng'ono ye naye gye buvuddeko ye yasoose okwogera era Yusuf Nsibambi yategeezezza nti mu bantu be bagenze nabo mwabaddemu ababadde aba NUP abapya ababadde bawera abasatu newankubadde nga bangi tebayagadde kubeera nga balabikira mu kamera. Kakati Latifu Ssebaggala ye naye finally avuddeyo n'abaako byayogera kati nina byenjagala otegeere ku musajja ono amanyiddwa nga Latifu Ssebaggala. Wuliriza, waliwo ebipya ebyongedde okuba nga bizuuka naddala ku musajja ono Latifu Ssebaggala era byengenda okuba nga nkuwa mu katambi kano naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga. Kakati gwe atana subscribe kikole oleme kubisubwa, kirira mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze mba nkuleetedde nga bw'eri nkola yaffe era nga bwe tutera okukikola. Komerero y'akatambi kano ngenda kuba mpitaayitako mu bubaka bwammwe bwensanga ku vidiyo ezo eziri previous tuba twataddeyo. Latifu Ssebaggala gwe njagala tuweeyo kadde otegeere bulungi nnyo by'obadde tomanyi ku musajja ono. Latifu Ssebaggala yajoyininga ekibiina kya National Unity Platform mwaka gwali gwa 2022 era y'omu ku baali ababaka ba Parliament abaasookera ddala okujoyininga ekibiina kino, wabula ebimu ku byazaakola ebimu ku byazaalabikiramu Latifu Ssebaggala biina engeri gye bizze bimulabisaamu kyamazima omusajja ono yandibanga tabadde waddala ebbanga lyonna. Oba olina okumanya ku musajja ono Latifu Ssebaggala ye musajja yaweebwa kaadi avuganye Erias Lukwago ku kifo ky'obwalodi mmeeya mu kalulu ka 2021 era yali agenda kuwangula Lukwago nga bwe twalabe bali mu ezo kye yakoze mu 2026. Latifu Ssebaggala bwe bamuwa kaadi ya NUP waayita akabanga katono deeti nno ngenda zikuwa n'akwata kaadi n'agikuba abakulu b'ekibiina kya NUP mukwate kikaadi kyammwe. Oluvannyuma lw'ezimu ku nteeseganya ezigambibwa okuba nti zaaliwo ezitaategerekeka zaali wakati we naani era bangi ku b'ebigambo baabyogera teeseganya ekibiina kya NRM kirabika kyazirimu okulaba nga Lukwago tava mu kifo ekyo mukaddaako era mbwe enteeseganya ezo zandibanga zaalimu n'abasiraamu ku mizikiti egy'enjawulo. Latifu Ssebaggala n'akwata kaadi n'agikuba aba NUP n'abagamba mukwate kaadi yammwe nze sigenda kuvuganya musiraamu munnange. Ekirala ky'olina okumanya ku Latifu Ssebaggala era kyenkuleetedde omusajja ono ye nannyini essomero erya essomero lino baliyita Kisaasi College School era essomero lino lisangibwa Kisaasi. Bw'oba weetegereza akatambi ng'era bwe ngenda okukakulaga n'akatambi ako yakakwatidde ku ssomero eryo erya Kisaasi College School. Essomero lino lirina pulogulaamu za gavumenti eritambula nalyo. Byebyo nno byenzudde ngenda kukubulira ne fees ze bawa basasula ssente eziri mu bukadde n'obukadde. Essomero lino ya one erevo mulimanyi bulungi abamanyi Kisaasi College School. Essomero lino liina kye tuyita State House Scholarship Scheme, waliwo ssente ze bafuna okuva mu State House. Latifu Ssebaggala ebbanga lyonna essomero lino ngenda kukubulira lyatandika ddi otegeere Latifu Ssebaggala amaze ebbanga ki ng'akolagana ne General Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo mu ngeri ey'ekyama newankubadde ng'ate abaddeko mu bibiina eby'oludda oluvuganya ebibiina ebiwererako ddala era yavuddeyo n'abako ebigambo byayogera nga bw'ogenda obbiwulira bwengenda obbikutegeeza ku lukuŋŋaana oba ku nsisinkana gye baabaddemu ne General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati Latifu Ssebaggala ogendagendako mu comment section awo mbuulire kiki ky'omanyi ku Latifu Ssebaggala. Emirundi gye bamuwadde kaadi n'azisuulawo kyokka ate olunaku olumu n'asalawo ajja avuganya independent ne lwe baamuggyako kaadi y'e Kawempe ne bamuwa ey'obwalodi mmeeya n'abusuulawo ate yakyukira mu kiti ng'embazzi n'akomawo n'agamba nti kakati nze njagala kuddayo ku kifo kyange ekya Kawempe North eky'omubaka akiikira Kawempe North mu Parliament. Ate kaadi ekibiina kyali kimuwadde yakugenda ku bwalodi mmeeya era nga kyali kimaze okutegeerekeka Latifu Ssebaggala yali agenda kuwangula Lukwago wabula n'asalawo okulisikinga n'aleka n'ekifo aleme kufuuka lodi mmeeya olw'okuba ntajja kuvuganya musiraamu munne wabula ebiri emabega w'enteeseganya ebyo enteeseganya ezo ebyaliwo ngenda kuba nga mbikuwa ngenda kuwa ne information gy'obadde tomanyi ku ssomero lya Kisaasi College School ng'ono ye nannyini lyo era nga ye director n'akatambi ke yakoze bw'oba okalabye bulungi ngenda kukakwongera mu bujjuvu okawulirize. Akatambi yakakoledde ku kizimbe ekyo kyennyini ky'olaba
ekiriko Sharifu Shabani Ssebaggala Complex. Latifu Ssebaggala bwe yakoledde akatambi awo wennyini, kakati byenkuleetedde n'ebimu ku bipya by'obadde tomanyi ku musajja ono mbikuleetedde ku mukuto gwa Red Zone TV. Weebale kubanga okyaguliko gwakyagwekuumiddeko, ate nabwo kubanga osubscribinga kikole okkirira wansi olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata ne ku kade aka notification olwo n'oba omu ku abo abatamiisinga buli otuba tutaddeyo. Nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano, then tusobola okutolontoka n'enkuwa information gye nkuleetedde nga tewali kitutataaganya. Katujjewo akalango tusobole okutandika. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okulaba omukutu gwa Red Zone TV. Gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula. Nina byenkuleetedde ebizuuse ku Haji Latifu Ssebaggala Alhaji kubanga yakagenda e Mecca okukola hijja emirundi egiwerera ddala. Nina byenkuleetedde abiweetaga okubanga omanya naddala gwe munnankyukakyuka. Omusajja ono omutandisi w'essomero erya Kisaasi College School era nga n'akatambi ke yakoze yakakoledde ku ssomero erya Kisaasi College School era nga ku kizimbe kye kimu kwe yakoledde akatambi, ekizimbe kyekyo bakiyita Sharifu Shabani Ssebaggala Complex, kiri ku ssomero ye erya Kisaasi College. Akati wuliriza ebbanga lyonna owulidde nga Latifu Ssebaggala ng'akuba abamu ku bakulembeze ba NUP era nga yatuuka n'okugamba abantu ba Kawempe South, jukira ali akiikira Kawempe North, yatuuka okugamba wano butubeeredde mu kalulu ekibiina kya NUP kyakwata kaadi ne kigiwa Chairman Nyanzi abeere ng'avuganya ku kifo ky'omubaka akiikira Kawempe South. Kakati jukira ssemateeka w'eggwanga erya Uganda akkiriza omuntu yenna okwesimba mu kifo kyonna singa abanga Munnayuganda ate era singa abanga mulonzi. Kakati Chairman Nyanzi baamusimbawo akiikirira agenda avuganye mu kifo eky'omubaka akiikirira Kawempe South adi ya NUP. Kakati mukadde ke kamu nga Latifu Ssebaggala mu budde obwo baali baamumye edda kaadi ey'okubeera meeya owa Kawempe Division. Kakati Latifu Ssebaggala oba bwali busungu najja n'akola, yali ku show emu ku TVM n'akuba ab'ekibiina kya NUP era n'ategeeza abantu b'e Kawempe temugeza ne mulonda Chairman Nyanzi, yakayita na kabenje. Wulira Mukulu Nyanzi Fred okujjoga nti avuganya mu Kawempe South. Nkakasa bulungi nnyo nti bannakawempe South bamanye ekyokukola, bagudde ku bubenje bw'okulonda emirundi n'emirundi. Ku mulundi guno baanaaje mu maaso, tebagenda kulonda Fred Nyanzi Ssentamu kubanga baleese muleete si wa Kawempe South. Kawempe South erina abaana abaayo, n'olwekyo nsaba bannakawempe South temugwa kabenje ka mulundi mulala nga mulonda Fred Nyanzi Ssentamu, mulonde omu kwaba abantu abesimbyewo gwe mulaba nti alina amaanyi g'abantu ate munnakawempe South. Tebagenda kuteeka weesige mu Fred Nyanzi, banaatandikirawa kubanga bagudde ku bubenje bw'okulonda emirundi n'emirundi. Era omulundi guno era bwe baddamu ne bagwa kabenje ako tebabako gwe banenya, kubanga twagala bannakawempe South amaanyi g'abantu balonde omuntu owaabwe atagenda kugamba nti azze kubajjawo kalulu bw'amala omulonda asenguke. Bannakawempe South ebyo babikooye eby'abantu ababajja ne babajjako obululu ne bafunayo obuzigo ne bapangisa bwamala ne bavaawo. N'olwekyo bannakawempe South mwebereremu mulonde omuntu wammwe oyo yennyini ali mu kitundu kyammwe, so si bano bebaleese ba Fred Nyanzi Ssentamu baba baleetedde nedda ssebo. Kawempe South erina abaana abaayo. Kakati ekyewuunyisa ebigambo ebyo yabyogera ng'agamba abantu b'e Kawempe South. Eyo Kawempe South Latifu Ssebaggala si gy'ava, si gy'abeera, si gye yali yeesimbye, wabula yalinga ali ku kaweefube ow'okukuba ekibiina kya National Unity Platform n'enteekateeka zaakyo, era nga bw'omuwulidde era nga bw'owulidde ayogera n'ebigambo nga waabyogedde. Teyakyogera mulundi gumu era ku eyo puroguramu si kwe yakoma, genda maaso n'okubeera ng'akyayogerera ekibiina kya National Unity Platform buli we yafunanga omukisa ng'asabula akuba ekibiina kya NUP wamu n'enteekateeka zaakyo. Kakati omusajja oyo gw'olaba ye musajja yabadde mu State House
ye nannyini essomero liri lye nkugambye era nga bwe ngenda okukutegeeza. Latifu Ssebaggala yaweebwako yayaayaanako okufuna kaadi y'ekibiina kya NUP. Kaadi eyo yamummibwa bummibwa. Era oboolyawo ekibiina kya NUP kirabika baali batuufu nnyo okulaba nga bamumma kaadi. Oboolyawo baali baamutegeera nga ffe abagoberera nga tuyinza okuba munnaye ffe twali tetumanyi Latifu Ssebaggala yaani, akola biki. Ekibiina kya NUP ne bwe kyatuuka okumumma kaadi naddala ku kifo ky'obwammeeya w'e Kawempe ne bagiwa omuntu omulala. Kirabika waaliwo ebyali emabega w'ensonga eyo. Kaakati awo nno bwe bumu ku bubonero obulaga Latifu Ssebaggala omutuufu yaani, abasinga obungi gwe tubadde tetumanyi. Kaakati nkyakutwala mpola. Gambye ye mutandisi w'essomero liri erya Kisaasi College. Ogenda kuwulira. Kaakati Latifu Ssebaggala ono mu kujoyininga ekibiina kya NUP yajja nga y'omu ku baali ababaka ba paalamenti abatono ennyo abaali basaze eddiiro mu kadde ako ekibiina kino kikyali kito. Ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kati kankunnyonnyole otegeere bulungi nnyo. Latifu Ssebaggala ono mu mwaka gwa 2000 eyo yatandika essomero lya Kisaasi College School. Lyatandika mu 2000. Era mu mwaka gwa 2000 ono gwolaba yali mukulembeze mu bifo eby'enjawulo era ebifo byonna bye yaliko yalinga ku ludda luvuganya. Yasavingako nga chairman w'Erosi 1, yasavingako nga chairman w'abavubuka mu bitundu by'ekikaaya. Mu 2000 yatandika essomero erya Kisaasi College School era nga ye director ne wetwogerera yakola nga director. Mu mwaka gwa 2001 yayingira parliament, yawangula Jamada Luzinda n'afuuka omubaka mu parliament mu 2001. Yakiikirira abantu ba Kawempe North okuva 2001 mu kisanja kya 2001 2006 egyo myaka 5, mu 2006 2011 egyo myaka 10, 2011 2016 egyo myaka 15, 2016 2021 egyo myaka 20. Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo gye yali omubaka wa parliament ng'akiikirira abantu ba Kawempe North. Kakati mu 2020 ekibiina kya NUP nga kikyali kito ng'akiyingidde, baamuwa okubeera Lord Mayor, okubeera flag bearer ku kifo kya Lord Mayor ow'ekibiina kya NUP. Latifu Ssebaggala yakwata kaadi n'agizaayo mu ngeri etaategeerekeka. Era ebibuuzo byebuuzibwa lwaki omusajja ono yakutte kaadi n'agiddiza ab'ekibiina kya NUP. Wuliriza. Omwezi gwali gwa 9 mu mwaka gwa 2022 ekibiina kya NUP kyaveetinga ne bakwata kaadi ne bagiwa Latifu Ssebaggala abeere ng'avuganya ku bwa Lord Mayor ku kaadi y'ekibiina kino oluvannyuma lwa meeting ennyingi ennyo ezaatuuzibwa ku kitebe kya NUP. Era mu mwaka gwa 2022 mwezi gwali gwa 9 Latifu Ssebaggala bamuwa kaadi era nga kaadi eyo baali bagivuganyako ne Jose Chameleone mu bijjukira. Sudden withdraw eyajja n'ekuba encuku ekibiina kya NUP zaali ng'ennaku z'omwezi 22. Uliriza. Mu Septemba mwennyini mu gw'omwenda Latifu Ssebaggala baatuula ne bamuwa kaadi. Mu gw'omwenda gwennyini nga guggwako nga 22 n'azannya katemba. Olwo olunaku n'akwata kaadi n'agizaayo n'agiddiza aba NUP n'abategeeza nti fine mumpadde kaadi yammwe yeyanzizza naye sigenda kukiikirira kibiina kyammwe ku bwa Lord Mayor kuvuganya musiraamu munnange. Stepping down n'alekera Elias Lukwago ekifo era gamba n'ategeeza ekibiina kya NUP yawa waawo. Latifu Ssebaggala yakwata mu mwezi gwe gumu yavaayo n'akola press conference n'alangirira nze bannange njagala kuddayo ku kifo eky'omubaka akiikira Kawempe North. Oba mumpa kaadi mugijje ku Ssegirinnya oba mundeka ne ngenda nga independent. Surprisingly Latifu Ssebaggala yasalawo n'avuganya nga independent n'ayeekera ekibiina kya NUP. Jjukira wano omusajja ono ekyo kye yali akoze kyali kimenya mateeka era mu mateeka amatuufu ag'ekibiina Latifu Ssebaggala yali asiizingiraawo okubeera memba w'ekibiina. Okola ekibiina kyamuleka kimuddiramu then 2026 baabadde bamulese era n'abeera memba n'ajja n'avuganya ne ku kaadi ey'obwa meeya owa Kawempe Division. Ekibiina ne kigamba ssebo tetudda mabega ekyamazima wasuulawo kaadi yaffe lundi guno tetusobola kukwesiga we ku bwa Lord Mayor obwa Kawempe Division. Kakati wuliriza kugamba ejjukira bino byonna bizze bikolebwa ng'omusajja ono ye mutandisi w'essomero erya Kisaasi College yatandika mu mwaka gwa 2000
mu 2000 mu 2000 ng'atandise essomero lino Latifu Ssebaggala ono gw'olaba essomero lino lizze lyoperatinga bino byonna bye nkugambye bibaddengawo nga Latifu Ssebaggala essomero lyoperatinga bino byonna emizannyo abadde ng'agikola ng'ate dayirekita ku ssomero eryo erya Kisaasi College era nga bwe nkulaze era nga bwe nkugambye ekyewunyisa ku ssomero eryo awo wennyini ku kizimbe ekyo ky'olaba we yakwatidde n'akatambi kakati njagala tutambule owuliriza awo nkulaga awo yakoledde akatambi era ngenda ogenda kkawulira kigambibwa essomero lya Kisaasi College lirina kye tuyita State House Sponsorship Program ng'era agamu ku masomero nga bannannyinigo bali mu kibiina kya NRM abamu nga tebali mu byabufuzi naye nga ebbali bakolagana ne gavumenti ya NRM. State House Scholarship Scheme essomero lya Latifu Ssebaggala libadde likolagana bulungi nnyo era nga mu ssomero lino gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni egambibwa okuba nti abayizi bali 64 beesasulira okwetoloola eggwanga lyonna ng'abamu ku abo bali mu ssomero lya Latifu Ssebaggala erya Kisaasi College School. Kigambibwa okuba nti abamu ku bana abayizi state sponsoring oba gavumenti ya NRM sponsoring abamu ku bo mu maka gaabwe bazadde baabwe bo bennyini ne famire zonna za NRM era ng'abamu baana b'abamu ku bakungu oba oliawo kusinziira ku information gyendaba wano. Essomero lino ligamba okuba nti li-implementinga government programs awatali mbeera yonna olw'ensonga nti making sure nti ba-instillinga NRM aligned ideological values mu bayizi. Uliriza, the school participates in the National Patriotism Program, an initiative championed by the General Yoweri Kaguta Museveni to instill NRM aligned ideological values in students. Lya Latifu Ssebaggala irimu ku ago ageetaba mu nteekateeka ez'okutendeka okuyigiriza n'okwagazisa abayizi ekibiina kya NRM n'enteekateeka zaakyo essomero eryo. Essomero lino balina ne section ya USE Universal Secondary Education enkola gavumenti mweyita okusasulira abamu ku bayizi bayambako. Kati wuliriza, mukadde essomero lya Kasese Secondary School mwe lyafunira obukadde 237 donations okuva wa General Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa okuba essomero lya Kisaasi College lina akasente ke lyafuna newankubadde akasente ako si kangi ngaako akasese ate era okusinziira ku information wano nga bagamba nti sente ezo teziri specified oba ezinnyonnyoddwa teekateeka eyo ninga essomero eryo likola ebintu ebyo nga bwe mbikugambye okusinziira ku information ennina wano. Essomero lino abayizi badde basasula akakadde kalamba n'emitwalo 9 okusinziira ku information yendaba wano, wabula abantu abali mu kisulo oba abayizi abali mu boarding basasula akakadde kamu emitwalo 62 ejja ssente akwekunga kwotadde n'ebirala nga bwe bizze bitambula. Essomero eryo omutandisi waalyo ye Haji Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo oyo gw'olabye abaddeko mu kibiina kya NUP abaddeko mu bibiina ebyenjawulo era abadde ng'azannya emizannyo ng'akulaga nti omukulu oyo ludda luvuganya ekintu ekibuuzibwa ebibuuzo ebingi wetwogerera nga bannayuganda bakyebuuza ddala Latifu Ssebaggala ono abadde nga wa NUP. Bwe baamumma kaadi Latifu Ssebaggala ekyewuunyisa mukadde ako yali Mekka era ng'Emekka gye yasinziira n'asindika message nga bamumye kaadi ku bwa mmeeya obwa Kawempe Division era mmeeya ono oba Latifu Ssebaggala ono Emekka gye yali yawandiika obubaka buno: Good morning and assalamu alaikum from the holy cities of Mecca and Medina. Mwasuze mutya? Era n'abatolera salaamu ng'asinziira mu bibuga ebitukuvu Mecca ne Medina. Banga gye yali obudde obwo. Upon selection by the party, I wish to assure the great people of Kawempe Division that we shall now patiently await the election by the people. Oluvannyuma lw'okulondebwa oba butalondebwa ekibiina kya National Unity Platform kwe kisazeewo kakati tugenda kulinda akalulu ka 2026 n'abantu b'e Kawempe be bajja okusalawo. People power will always prevail over the people with the power. Buyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu gajja okubeera waggulu w'abantu abo abagamba bati balina obuyinza. Inshallah, I shall be on the ballot paper in the 2026 general elections.
Katonda ng'ayagadde ajja kubeera ku ballot paper Luka 2026 newankubadde ekibiina kya NUP tekimpadde kaadi naye nga kino ekibiina kyamuwako kaadi n'agisuulawo era nga bw'obiwulidde. A full statement will be delivered when I return home. Asaako omukono Haji Latif Ssebaggala Sseŋŋendo Meya Kawempe division empya 2026 agamba ti statement bujjuvu ja kugifulumya abankomyewo e Uganda anvudde emekka ne Madiina ntegeze banna Uganda ku kiki kyengendo okuzzaako oluvannyuma lw'okummibwa kaadi. Latif Ssebaggala ate akaka ayogera ebigambo ebyo yabyogera ali Mekka nga kisinzidde kakakiriza. Latif Ssebaggala mu kugenda mu State House n'abamu ku be yagenze nabo babaddeko bye bayogedde abamu bagenze beekwese wabula njagala owo obudde akatambi kano Latif Ssebaggala nga nnyonnyola bye baakoze bye byabaddeyo era natuuka n'okwogera ye munnange eryo lyekkubo lye yalabye erijja okuleeta obwenkanya mbwe era n'asaba nammwe abalala musobola okubako amakubo ge muyitamu oba oliawo ge mukkiririzaamu. Naye olwaleero engeri gye twagala okulabamu ebintu ate ekifaananyi kati kigaziyeemu kigazi twagala okulaba mu mbeera zonna tinga Latif Ssebaggala Sseŋŋendo byempiseemu byonna kubanga teri muntu n'omu akugamba nti beera kino bw'oba ne conviction yo era nga bwe mbadde naye ebbanga lyonna otegeera nga kitwetaaga kugamba nti twandibadde tulinawo option endala ey'okugamba nti eggwanga naye ku bakulembeze abalala era nga bwe tukyakirina naye tukituuseeko tutya wakati mu byonna bye tuyiseemu olwaleero buli omu yamanyi bw'alaba ebintu tubadde mu bululu buno obululu bwe tubaddemu buli omu yamanyi bwabuwangudde awangudde mwalaali yamanyi bwakoze ki bwawangudde oyo alowooza nti yandibadde nga ye muwanguzi naye amanyi ebizibu byakola ki byayitamu oba byayiseemu oyo amanyi nti obuwanguzi tebubadde bwange naye amanyi kyakola ki kyayiseemu. Abantu abakwatiddwa abantu abasibiddwa bayitibwa obuki obungi naye abamannya boogerwako naye bannayuganda bangi bwana mayamba n'abatulaba abali mu nkomyo abakwatiddwa ku nsonga ezitali zimu nade ezimu oba oliawo tebazimanyi naye nga bali mu makomera abo batono nnyo ababoogerako naye nga njagala kukakasa bannayuganda bangi abali mu makomera ag'enjawulo n'abaluli nga baleese ow'ekitiibwa Bwanga Kivumbi mu kkooti e Butambala nawulira ng'omuzadde nga nnyunguka ezziga munda ng'abaana bagamba omulamuzi tuddayo ku ssomero baana bato tuddayo ku ssomero twagala tuteebwe tugende mu ki tuddayo ku ssomero naye ati tebaabawuliza baabazzaayo abo nno baaleetebwako mu kkooti n'ab'enganda zaabwe ne bakola ki ne babalabako naye tulina bangi abatwogerwako naye nga bali mu makomera ag'enjawulo abamu balina kuzifaamu ez'enjawulo balima tebamanyi bazadde baabwe gye bali akati bwe tutunuulira ebintu ebyo nabina ebigenda kuba kati Latif Ssebaggala Sseŋŋendo ndi musajja mukulu kati ne ngamba kiki kye tuyinza okukola mu national dialogue okulaba nga wabeera kubanga byonna byonna nga weekuvidde emabega byonna tubikoze tebinnaba kuvaamu kikola ki kibala byonna bikoleddwa ate ffe nze Latif Ssebaggala Sseŋŋendo buli omu waddembe okukola kyalaba nti kyekyo kyalowooza ekinaayongera okugatta eggwanga lyaffe Uganda ekinaayongera okubanga waliwo kyetugamba dialogue kubanga olwaleero njagala okukakasa abatulaba Abaisirairi n'Abapalestine battiŋŋanya emirambo n'emirambo emyaka n'emyaka naye ogenda okulaba nga bali mu nteeseganya abattiŋŋanye Ukraine ne Russia olutalo olugenda myaka 5 naye enteeseganya yazikola ki tezivaawo era kino kyenjagala ffenna tutegeere nti bw'ogamba nti oyagala kubaako ebintu ebyenjawulo bimwagala okuggusa wabaawo okwerekereza n'okwefiiriza ate wabeerawo
bwogamba nti bino tubigezezzaako katugeze ku bino naye olwokubeera nti wano mu Afrika naddala Uganda wetusanga embeera ng'oli bw'abeerako n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo ate nga kyalwatu ate byabadde ne President Museveni otegere kubanga ffe twakoze ekintu kino nga kyalwatu misana ttuku otegere nga temwekwekeredde misana ttuku kyoba tugende kiro nala nkutegeeze yesebo era waliwo abantu bendaba n'enseka yesebo nga bo mu mbeera zonna mu kifo ky'okugamba nti nabo kale kabagende mu lwatu ate bagenda beekwese bagenda kiro bagenda beebiseeko yesebo nefe ogamba nti ekifaananyi kijje tumanyi bulungi ekifaananyi kijja kutambula kubanga tetwasibaddemu ndakutya n'omulundi n'ogumu kubanga ensonga gye twabaddeko ssemasonga ey'okulaba tutya bwe tuyinza okutambuza tutya bwe tuyinza okugamba nti wayinza okubeerawo reconciliation wayinza okubeerawo emitima egikkakkanako wayinza okubeerawo eggwanga lyaffe okubeera nga litiŋŋana nga nze ekyo kyabadde kineetaagisa kubanga nabadde sirina gwe nsobola kwebuuzaako kubanga sirina kibiina kyonna kati kye ŋŋamba nti kiikino wazira nabadde neebuuza ku mwoyo wange ng'omuntu aludde mu byobufuzi by'eggwanga tewagenze nti nno ogenze ng'abamu abagamba nti nno wagenze na kirowoozo kyo era nze bwefuulira omuntu agamba akati oyo akati Latifu Ssebaggala agambye yagenze ku lulwe yakiikiridde ekibiina kyonna ate ng'abadde ayina ekibiina kyabadde apeeka okumuwa kaadi ekibiina kyamuwa kaadi 221 kaadi n'agisuulawo n'akomawo 226 ate era n'asaba kaadi y'ekibiina ekyo ate nga yasuulawo kaadi gye baali baamuwa kati agamba yabadde agenze ku lulwe ebbanga lyonna gwampuliriza wano wenjagala ogendere mu comment section ebbanga lyonna Latifu Ssebaggala lyamaze mu opposition badde nga opposition oba abadde nga ku lulwe oba abadde akolera gavumenti eriko Latifu Ssebaggala erako mu comment section ompe ndowoozayo kwebyo ebigambo bya Latifu Ssebaggala agambye nti ayina n'abantu be yabadde nabo ababadde tebaagala bifaananyi era ng'abo bo baatidde okulaba ng'ebifaananyi byabwe bitambula oba abadde tebakitidde namu olw'ensonga nti babadde bakimanyi bulungi nnyo ekifaananyi ekyo kijja kutambula era babadde tebakiyinaako buzibu Ssebaggala bwatyo bwe yategeezezza nsisinkana gye baabaddemu maka g'omukulembeze w'eggwanga Museveni awuse Entebbe Latifu Ssebaggala n'ayogera ebigambo ebyo n'ebirala nga w'obiwulidde era nga bwe ngenda okugenda mu maaso n'okuba nga nkutambuza Latifu Ssebaggala ekawempe gy'ava wakyagenda mu maaso n'okubeerayo ebikolobero wabula agamba nti mu kusisinkana kuno baabadde boogera ku basibe era n'awaayo ekizampo zaawadde mubaddemu eya Muhammad Muwanga Kivumbi Deputy President w'ekibiina kya NUP era ng'alinga akusiigira ekifaananyi ekibiina kya NUP kiremereddwa then bo ne bagenda babeere nga bakiteeseza eri ku basibe kubanga bw'ayogedde ku basibe akulembezza Muwanga Kivumbi naye nga teweerabira ne Yusufu Nsibambi bimu ku bigambo bye yakulembezza kyokka baategeeredde eyo nti ne gwe bagenza okulipootingako ensonga za Muwanga Kivumbi si yaata abasibe newankubadde nga ffe tukimanyi nti yabata oba yabasiba kati Latifu Ssebaggala ye mu njogera ye ng'alaga nti byemu ku nsonga ezabadde zibatutte n'okuteesa ku dialogue olw'akalulu akawedde naye nga teweerabira Latifu Ssebaggala teyavuganyiza ku bwa pulezidenti teyavuganyiza ku bwa MP n'ekifo ky'obwa mmeeya wa division kye yavuganyizaako baamuwangudde ate bubi nnyo akati oyo omuntu bw'atyo yagenza akiikirira abaavuganyiza ku bifo eby'enjawulo babeere nga bateesa ku nsonga z'akalulu nga bwe kaatambudde kirira mu comment section teeka mu bubaka ku nsonga zino zennyini ze nkuwaddeko ebigambo biwandiike kuba ku nkomerero y'obutambi buno nzija n'empitaayitako mu comment section ne ndabayoko ku bubaka bwe mutaddeyo ne tuba nga tutambula n'obubaka obwo kakati kirira mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ezo nga bwe nzikugambye tubeere nga tutambula eno bagiyita Redison TV oba tonaba kuba ng'osubscribing kole tubeere nga tutambula ffenna naddala gw'amaze okubeera ng'osubscribinga ogende mu comment section tubeere nga tutambula sharinga atasobola kusharinga video giwe ekigalo okuba ntera okugamba gy'okoma okulayikinga
okoma okuyambako information ogenda maaso n'okubeera ng'etambula. Njagala tutambule ffenna, njagala tuwuliziganye ffenna, njagala tubeere nga tutambulira ku page emu era n'okusobola okutegeera ebintu bino ffenna nga tubitegeerera wamu. Ogenda kutya ebintu abasajja bye batambula nabyo. Latifu Ssebaggala yoyo gwe nkugambyeko akatonotono ate nga tukyagenda maaso n'okubeera nga tukuwa. Bano bannayuganda abamu baalabiddwako nga si basanyufu era nga bagamba buno bunnanfuusi bwennyini. Bano abasajja abatamanyi na basibe bali bameka ate be bagenze bateeseza abasibe. Obunnanfuusi ndwadde mbi nnyo era omuntu omunnanfuusi abeera muntu muzibu nnyo. Yusufu Nsibambi bw'oba wasobodde okutema emiti gy'amasannyalaze no disconnecting abantu baba obwa member of parliament okubakiikirira season eri nga wanyize n'otema emiti ate okeera otya ku makyo ŋŋambe mbugwa omuntu omu ogenze wa Museveni oteese naye bataabasibe. Latifu Ssebaggala gwe bammakkaadi ya NUP abasiba bali mu makomera abasingayo obungi ba NUP wajjeewo obwagazi obugenda obuteesa ne Museveni bataabasibe ba NUP nga NUP yakummakkaadi. Kintu bunnanfuusi. Kabuusu Moses Kyamuswa laavu wagijjeewa. Singa Mmengo yabadde egenze oba Peter Mayiga nga yagenze wa Museveni okuteesa naye bataabasibe oba abaana abasinga bali mu makomera abaana baganda abaano mu sentulo baana bawano be bajja mu nkuuka zammwe. Okimanyi nti abaana abali mu makomera basinga bajjuza enkuuka. Abantu abali mu makomera essaawa zino enkuuka oba ogimaze era nomala n'oteesa ne babatano bagamba ngeri gye babatadde walo mbatereddewo enkuuka bokka abasibe ba inmates bajjuza enkuuka. Singa Peter Mayiga oba Mmengo nga yaddegera oteesa ne Museveni bataabasibe kitoba kitegeerekeka. Naye Latifu Ssebaggala wakamala okumibwa kaadi ya MP kubwa meeya. Yusufu Nsibambi eyatemye emiti gy'amasannyalaze olwokuba tebaakuwadde kalulu kweri ettima liwalaze ate olaga ekisa oluvannyuma mb'ogenza oteese ne Museveni okugjayo abasibe. Mugende awo mwami Museveni kuba ye mukulembeze aliwo ekiseera kino yeepaatise ku bukulembeze mugende muteese naye bye muteesa naye nga byanfuna oba kutunda ggwanga oba kutunda biki nye temwerimbika mu baana baffe battibwa na kusibibwa. Ffe ensonga y'okutibwa kw'abaana baffe n'okusibibwa tujja kugisalira amagezi obudde nga butuuse. Tujja gisalira amagezi ekiseera kyayo nga kikoze eki nga kituuse nte mulimbalimba bantu. Naye bannaye bano abasajja omuntu azanyira mu bulamu abeera muntu muzibu nnyo. Buli muntu yenna ku dduniya kuno ekintu kyasinga okufaako okukuuma bulamu. Naye bwe muba nga tukyalina abakulembeze abeeyita abakulembeze abajja n'atirimbula omutabali n'akeera ku makya neyewaana n'akattayo abirimba biri naye kibi nnyo nzise batono ngenda kwongerako kukutta nga ye ayogerera mu kutta bantu. It's a pity. Kibi nnyo n'okuswaza kiswaza. Naye Nsibambi n'ekigulupu kyo mulekerawo okulimba abantu. Bannayuganda si bannayuganda batege. Akati ebyo bimu ku bigambo bingi nnyo era ebimu nabibawaddeko gye buvuddeko basinga obungi mwabiwulidde naye ng'olwaleero njagadde kuwa ku nsonga za Latifu Ssebaggala n'ekitundu kyakiikirira n'abantu abali disappointed eri Latifu Ssebaggala. Wuliriza bulungi nnyo. Latifu Ssebaggala constituency gye yakiikirirako eya Kawempe North bogerera mu kadde kano ekiikirirwa Erias Lwimbazi Nalukoola era ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Nalukoola ono yasikira Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya Muhammad eyasikira Latifu. Wabula nga ne Ssegirinya mu kusikira Latifu waliwo firimu awo eri gye nkugambyeko. Latifu bamuwa kaadi. Mukadde we bamuwerera kaadi yali akyali mubaka akiikirira Kawempe North. Then we bamuwa kaadi n'agenda ku bwa road mayor. N'omwezi tegwawera n'asulawo kaadi n'agamba yaakomawo okya Kawempe North. Era yavuganya ku kifo ekyo nga independent. Era nga bwe wamulabye 2026 Ssegirinya yamukuba bubi nnyo n'amuwangulira waggulu nnyo nga teyatuuka yadde ne mu kwota ey'obululu Ssegirinya bwe yafuna. Kakati abantu b'e Kawempe wenjogerera nga bakyagenda maaso n'okubaka embeera gye bafeesinga. Era ng'omubaka abakiikirira kati Erias Lwimbazi Nalukoola ebigambo bye yayogedde era ng'ebigambo bino yabyogeredde mu ssinzizo. Bandooza yabadde mu muzikiti oba yabadde wa maka g'omu bakulembeze b'obusiraamu n'amutegeeza ku bigenda maaso. Mu bigambo Nalukoola bye yayogedde ye mukulembeze yekka oba nga tubaze be NUP oba ki y'omu ku bakulembeze abatono ennyo mu Kawempe baakavaayo ne boogera nsonga n'engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayisibwamu. Bano abasajja bonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze kinene nnyo okubeera nga babeera mu bifo bye babaddemu n'akabanga ke babibaddemu n'obwogerero bwe babadde nabo. Kakati
Luyimbazi Nalukoola y'omu ku abo abatono ennyo abaakavaayo ne boogera ku nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga Nalukoola ono akiikirira constituency omwami ono amanyiddwa nga Latifu Ssebaggala gye yali akiikirira. Kitegeeza Latifu Ssebaggala mu kugenda mu State House ebimu ku bintu bye yandibadde asookerako ensonga z'abannakawempe gye yakiikirirako so si nsonga z'abasibe ng'abamu n'okubamanya tabamanyi mannya. Ebigambo bye yandibadde ayogera eri mukama we General Yoweri Kaguta Museveni ate Nalukoola ye yabyogedde ng'abitegeeza abantu b'e Kawempe. Njagala nabyo mbikuwe then tusooke tweyongereyo n'ebigambo nga bogenda okubiwulira. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nabo kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kkirira mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo. Ku nkomerero ntera okuyitako mu bubaka obwo nemba nga at least nsoma ku mannya gaabo abataddeyo obubaka bwabwe. Njagala tuwulirize ebigambo bya Nalukoola then nzije tubeere nga tweyongerayo ku mukutu gwa Red Zone TV. Wuliriza. Twava ku kulonda eyo naye bukya tuva mu kulonda abantu bate batuyiga abantu batuyigganya omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko eddoboozi lyammwe abakulembeze baffe abatulyowa emyoyo tulisaba mulisitule bakama baffe mubuulirire ku bali mu buyinza nti tomegga ate n'oluma batubye akalulu Museveni teyafuna kalulu njogirira wano mu njuyo mukama wange Museveni yatubba naye ate Museveni ow'omululu y'ow'olukono abantu baffe bafa abaana bammwe mubatereke mu nnyumba naddala ab'obulenzi essaawa 2 bakuŋŋaanya abavubuka okubamalawo babateekawa mu makomera. Bannayuganda muveeyo mwogere ekigambo bwe mama mulinda Kyagulanyi abaayogera mulimba mwe abalina eddoboozi eddene erisinjaffe. Kama wange mwe abatulyowa emyoyo mwogere ekigambo. Omusajja omu omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Martin Luther King Jr. yagamba tetugenda kujjukira maloboozi g'abalabe baffe wabula akasiriikirize k'abanywanyi baffe. Bannange bw'osirika mu kiseera nga kino ng'obufuzi obwenkano bw'enjiriisa olw'okuba otidde okufa oba okutwalibwa mu kaduukulu era ojja kusanga nga bakusanzeeyo newankubadde tolina ky'oyogedde bakutwale mu kaduukulu. Abamu battibwa balina mu mayumba gaabwe ebyasi ne bivuga ogenda okugira ku kiti abadde yeebase Katanda ekyasi kikoze eki kimukutte naye bw'osirisa era kijja kusanga yeeka. Twesizibe twogere ebigambo eby'ensonga tugambe nti Museveni wali badde otwebaza bwebaza okukuuma emyaka 4 naye labayo by'otukola. Abakulu abali wano ndowooza nammwe mwejjusa kiddala si yoyo Museveni gwe mwali mulowoozaako ono gwe mwatuwa mulala nnyo. Mu gy'ekinaana yabuuzanga olemera otya ku buyinza n'otabuwaayo mirembe oba musiiwuufu wa mpisa oba tolina bugunjufu. Museveni wakati bw'asanga ow'egy'ekinaana balabika balwana kuba naye kennyini ndowooza atuuka ne yeeraba n'agamba naye si yenze eyali oyo. Kama wange nkwebaza omulimu gw'okoze. Erias Luyimbazi Nalukoola mu bimu ku bigambo bye simanyi babiwulikise bulungi nnyo akatambye eddoboozi libadde siddamu bulungi nnyo naye kansuubire ebigambo biwulidde bulungi nnyo. Badde kano ebyokulonda tebinnaba kubanga biggwa newankubadde nga Latifu Ssebaggala ye ne banne bo bagamba nti bagenda eri okuteesa paka enteesaganya ze bagenda maaso n'okuteekinga paka bagenda maaso n'okwogerera abalala oba oliawo mbu abatasobola kubanga beetuukirayo. Latifu Ssebaggala ateesani olerani ebigambo ebirala nga bwogenda okubiwulira kutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ebigambo tukyagenda maaso n'okubikuwa constituency gye yali akiikirira kati ate Luyimbazi Nalukoola agikiikirira ebyo ebigambo byasobodde okubanga ayogerako era ng'akubiriza bannaddiini okubaako kye boogera obutasirika busirisi ku ebyo ebigenda mu maaso. Kakati mukutu guno ogwa Red Zone TV amaze okusubscribinga genda mu comment section wandiikayo endowooza yo ku bigambo bya Latifu Ssebaggala n'ebigambo bya Luyimbazi Nalukoola wakati ng'eggwanga likyagenda mu maaso n'okubeera nga likungubagira bikolobera ebyenjawulo nga si kalulu kokka akagambibwa okuba nti kabbiddwa wabula n'ebimu ku bikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bibaawo. Mu kaseera ke kamu Latifu Ssebaggala agenda mu State House. Kaseera ke kamu ekibiina kya National Unity Platform kyabadde kiri mu kukungubagira
omugenzi taata wa John Bosco Kibalama. Uliriza nnyo nno wano. John Bosco Kibalama ono yawambibwa. Era oluvannyuma lw'okuwambibwa yabuzibwawo gye yatwalibwa paka nakati eitirege tegamanyikiddwa wa gye gali. John Bosco Kibalama mumujjukira omu ku basibe b'ekibiina kya NUP abaabuzibwawo era abadde abanjizibwa ebbanga lyonna. Bosco Kibalama kakati gye buvuddeko mwaka ogwo oguwedde taata mukyala wa John Bosco Kibalama bambi yafa era yafa mu nfa etategeerekeka. Nakya NUP ne kigenda ne kimuziika ne baamuziika yonna. Kakati olunaku olwajjo oba mu nnaku zino eziise bano lwe bagendedde mu State House okubaako bye bateesa nga ye bwe yagambye nti babadde mu kuteesa eno nga ekibiina kya NUP kiri mu nteekateeka ya kuziika era nga David Lewis Rubongoya yakiikiridde abakulembeze ba NUP ziika taata wa John Bosco Kibalama. Imagine John Bosco Kibalama yabuzibwawo mukyala we n'afa mu nfa etaategeerekeka oluvannyuma lwa mukyala we okufa. Kakati ate taata we wa John Bosco Kibalama waayisa akabanga katono nnyo naye n'afa. Ekibiina kya NUP ne kigenda mu nteekateeka ezo. Kyokka ng'ate sibagambye maama wa John Bosco Kibalama ye yasooka okufa mukadde nga John Bosco Kibalama akyabuziddwawo. Bano bonna bafudde John Bosco Kibalama ali mu buwambe tebamulabyeko tabalabyeko tabaziiseeko. Oyo ye mukyala we yafa. Mukyala wa John Bosco Kibalama yagenda okufa nga maama wa John Bosco Kibalama yakafa. Kakati maama wa John Bosco Kibalama yafa, mukyala we yafa, taata we yafudde. Bonna teyabaziiseeko tebazzeemu kumulabako okuva we yabuzibwawo wabula olunaku olwajjo ja David Lusubongoya ye yabadde mu kuziika era bw'atyo n'abaako ebigambo bye yayogedde wakati makungubazi. Wuliriza. Ffe mwena abali wano olunaku olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde waffe muzeeyi waffe erinnya David Lusubongoya Nze Ssaabawandiisi wa National Unity Platform mu ggwanga. Tuli mu kunyolwa olw'ebyo byonna byonna ebize bibeerawo mu nnyumba ya muganda waffe Kibalama John Bosco gwe baawamba nga 3 June 2019 ne we twogerera talabikangako. Nga bwe mmanyi mwena yali akamala omwaka gumu gwokka nga bamuwambye maama we n'afa olwa pressure n'ebirala byonna byonna. Mu mwezi gwa November last year tuziise mukyala we. Ate olunaku olwaleero tuli mu kuziika taata we. Kyanaku nnyo kitalo nnyo okulaba nga tuli mu ggwanga bwe liti. Omuntu basobola mubuzaawo ebbanga eryo lyonna mutunulire bano abaana amabujje naye okulaba nga Nabbanja n'abalala bajja ne babisaagiramu ne bagamba Kibalama ffe abamuyina gye buvuddeko mu bakatambe akalala oyo Nabbanja gagamba Kibalama ali awe kavule. Ne twebuuza kikyategeeza. Abalamuzi twagenda mu courts zonna ne tugenda mu Human Rights Commission buli omu ng'asaagira mu nsonga eno eya Kibalama n'abantu abalala 17 abaabuzibwawo. So kitalo nnyo kitalo ddala okulaba ng'eggwanga lyaffe liri mu mbeera eno. Era kyemmanyi abasinga wano mubadde musuubira toba oli awo nga 15 January embeera egenda kukola ki kukyuka tusobole okufuna obwenkanya n'ebirala bwe bityo. Naye bano abasajja abatalina nsonyi mulabye bye bakoze. Muganda waffe ali mu kwogera ebibadde wano mu kyalo kino naye mukimanyi nti ebyo byonna bye bakoze mu ggwanga lyonna. Ne babba obuwanguzi bwaffe misana tukunga ensi yonna eraba naye ne bagamba munaakola ki. Naye saagala mugwemu suubi mugwemu maanyi kyova olaba kye tuliko tukiyita struggle. Tukiyita struggle lubeera lutalo newankubadde tetulina mundu naye tukiyita struggle kubanga ebyo byonna byonna obisuubira bibeeramu. N'olwekyo basebo ne banyabo tusigale nga tulwana tusigale nga tukola kyonna kye tusobola okukola. Mwabali wano ng'oba oli awagira NRM bino bikulage lwaki tuli mu lutalo lwe tulimu. Oli ne bamubuzaawo emyaka 7 ng'abaana be bano tebasobola mulabako ono babategeezezza nti yali mu lubuto taata we bamuwambira. Nosanga omuntu ng'akyawagira abo abantu abasobola okubuzaawo abantu bwe batyo
So kyanaku nnyo kya buswavu nze bwe ndaba omuntu yenna yenna kati ng'akyasobola okuyimirira naye n'akwata akazindalo bwe kati n'agamba nti yawagira NRM. Kubanga obeera bw'oba owagira abo kiba kitegeeza owagira bino ebikolwa bye bakola ebyokutulugunya abantu ebyokubba akalulu mu ngeri eyo n'ebirala bwe bityo. Naye Katonda nga bw'ali omulamu tusigale n'essuubi tusigale nga tukola kyonna kyonna kye twetaaga okukola okulaba ng'eggwanga lyaffe literera. Basawo ne banyabo mbaleetera okusaasira okuva eri pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Abasinga wano mwebuuza ali luddawa naye twogera naye weewaawo alira ku nsiko naye ndowooza mubadde mulaba oluusi ng'avuga booda oli n'ayimirira n'amugirako masiki n'agamba nzuuno ne yeeyongerayo. Oluusi n'omulaba ng'ali bwayise, oluusi n'omulaba ng'ali ku kitebe ng'akakalabya emirimu gye. Naye ng'abasajja ba Museveni abeeyita abajambula n'ebirala nga tebasobola mulaba wawaali. Kati nno basawo ne banyabo nga bwe bamunoonya nga tebamulaba oba oleba bagenda kumwekangira entebe mu ntebe. People power, our power. Banange tusigale nga tulina essuubi, tusigale nga tukola kyonna kyonna kye twetaaga okukola. Katonda ali naffe, byonna bye tulubirira tugenda bituukako nga Katonda waffe bw'ali omulamu. Famire tugenda kukwatagana nabo nga bulijjo, tubadde tubayambako era ne bano abaana tujja kubayambako nga bulijjo mu mbeera y'okudda ku ssomero n'ebirala bwe bityo. Naye ffe ng'ekitebe tetusobola kureplacinga bazadde b'abana abaana. Mukimanye nti tulina abaana kati abakununkirira mu bitaano ab'abantu either abattibwa, abali mu makomera, ababuzibwawo n'abo be babatulugunya batakyasobola kukola. So abaana be tubadde tulabirira abali eyo mu bibiri naye nga burden y'abaana basuka mu bitaano abali eyo. N'olwekyo nammwe abasobola okuyambako ku baana abo kiba kituyambako okutwanguyizako emirimu. Muzeeyi wumula mirembe kyanaku nnyo. Muzeeyi ono nali naye ku lumbe lwa mukyala Kibalama era yambulira nti ekintu kyasinga okwagala mu bulamu bwe kwe kulaba ku mutabani we. Ekyo kye kibadde kirooto kye ekisigaddeyo mu bulamu. Kyanaku nnyo nti takituuseeko era agenze nga tukyali mu mbeera eno naye nga baganda ffe bagambye tugenda kusigala nga tubanja Kibalama. Tugenda kusigala nga tubanja Kibalama kubanga tukimanyi bulungi nnyo ab'ebyokwerinda aba gavumenti ya Museveni be baamutwala. N'olunaku olwaleero tumubanja ate si yekka n'abalala bonna bonna be babuzizaawo mu mbeera eyo. Omukama abeere nammwe. Muzeeyi wumula mirembe. Banange tugende tutuule wano. Tweyanzeege. Yes, byabadde mu kuziika kwa John Bosco Kibalama. John Bosco Kibalama yabuzibwawo ennaku z'omwezi 3 mwezi gwali gwa mukaaga omwaka 2019. Kakati no bwaba 2026 tegeze emyaka 7 John Bosco Kibalama yamaze nga yabuzibwawo tebamanyi mayitirege bazadde be tebamulabyeko nga bw'owulidde taawe abadde tannafa banja nnyo aba NUP n'abagamba yasinga okwagala okulaba ku mwana we wakiringa wabula agenza okufa talabye ku mutabani we amanyiddwa nga John Bosco Kibalama. Kyokka nga ate bino waliwo ababisaagiramu era nga twawulirako Prime Minister amanyiddwa nga Robinah Nabbanja bayo n'akakasa John Bosco Kibalama baamukwata nti era bamuyina era mu bigambo bya John Bosco Kibalama mu bigambo bya Robinah Nabbanja yategeeza John Bosco Kibalama yaliko n'emisango gye yazza oba oli awo egyabaleetera okumukwata. For example, if you Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been
they are attached to the other rebel group. Coalition for change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. They are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Uganda? Mu bigambo bya Nabbanja yategeeza nti John Bosco Kibalama baali tebasobola mukwata oba kubanga abagoba omubbi w'enkoko. Ono yali mutujjo oba yali mutemu oba yali muki. Era abamu baali bashootinga n'abasirikale. Some of them were shooting police officers and you are aware. Kigambo olye yamubuuza kati Nabbanja mu bigambo ebyo ng'akakasa John Bosco Kibalama bamulina era mbo baamukwatira mu bitundu ng'era bw'owulidde kakati bamulina. Robina Nabbanja wayita akabanga katono nnyo ate n'avaayo n'abyegaana n'ategeeza nti John Bosco Kibalama ali kavule ali kuba NUP be bamulina. Kyokka nga mukadde ako abantu b'eŋŋanda ze nga mwe muli ne mukyala we eyafa bambi ng'akyagenda maaso n'okunoonya baawe amanyiddwa nga John Bosco Kibalama era yatambulanga kitundu ku kitundu ku kifo yagendanga mu makooti ag'enjawulo okulaba nga yeekubira endulu na buli kimu baakikola okulaba nga banoonya John Bosco Kibalama. Nabbanja nga amaze okubategeeza ono bamulina. Kakati njagala kuwa kano kaakolebwa mukyala wa John Bosco Kibalama mu kaseera ako nga tannafa. Yabuzibwawo mu 2019 twewubye mu bifo bingi nnyo nga tunoonya mwami Kibalama, naye ekyennakuira ekisinga okunnuma basobola otukwasagaanyizaako ne tugenda ne tuwaaba mu kooti ne tuwaayo buli kimu ekyogera ku bantu baffe. Nze kennyini nawaaba mu makomera ag'enjawulo era nawaayo referensi ez'enjawulo. Bagamba omwami wange taliiyo n'empaayo national ID, ne bagamba yafulumizibwayo n'empaayo pasipooti ye. Kineewuunyisa ate essaawa eno okuvayo ne bagamba nti tetuwaabangako, tetulina bye twalaga biraga nti abantu baffe baabuzibwawo. Nawaayo referensi zonna, nagenda mu bifo eby'enjawulo nga ngenda mpaaba okubuzibwawo kw'omwami wange. Nagenda ku CMI na reportinga ku poliisi wetwasanga emmotoka, nagenda ku CPS, nagenda Ekiguli. Kati kineewuunyisa era kyenkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetuyina bukakafu bwonna era tetuyina gye twawaaba nti abantu baffe baabuzibwawo. Nekinyiiza nze kennyini akatambi ke najja ku TV nga keerikodingidde okuŋŋamba nti bo tebasobola kalaba. Teriyo mu nsi muno atalaba katambi ka mwami Kibalama John Bosco nga Prime Minister akutegeeza nti amuyina. Era okuva olwo nafuna essuubi era paka kati nze nkyabanja mwami Kibalama. Era okuva ku mukyala Nabbanja nkimanyi nti mwami Kibalama gy'ali era akyali mulamu. Era nsigala mu banja okuva olwo lwe natandika okubanja gavumenti kuba emabega nali simanyi. Ye yavaayo n'ayogera nti bamuyina, n'ayogera n'emisango gye yazza. Nsaba mukyala Nabbanja wamu ne gavumenti mutuyambe. Naffe abaana baffe bafuneko be bayita taata. Byali bigambo bya mukyala John Bosco Kibalama. Mukyala oyo yamala n'afa. Maama wa John Bosco Kibalama yali yafa dda. Taata wa John Bosco Kibalama yafudde. Latifu Ssebaggala yagenze mu State House kuteesa. Bye yagenze okuteesa yateesezza ku basibe. Ku bantu abaabuzibwawo. Wabula yagamba yateesezza era mbu yakiikiridde abalala batasobola kugendayo kuteesa. Kati Robina Nabbanja ebibuuzo ne bimuddira bamubuuza akana n'akataano ku nsonga za John Bosco Kibalama eyafa. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera no gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ate naba kubanga osubscribinga kikole nga bulijjo okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo n'oba ng'obeera notified. Kakati neebaza Blessings ayebazibwe webale kubanga ogobereranga ate n'okuteekangako obubaka munnange gwasinga. Blessings ayebazibwe yagambye thank you for updating us always. Munnange nange neebaza okubanga mubeerangako temukola kyekisinga
ono bamuyise Bwanga Godfrey nawe bali kubanga ogoberera ono n'agamba Great News keep it on bamuyise Sekiziyivu Ronald ganange Sekiziyivu bali kubanga ogoberera omukuto gwa Radio TV tokola kya mutawana nnyo ono bamuyise Koni Nalwoga nga bulijjo we bali kubanga ogoberera ate n'okuteekangako obubaka gwo mu ku bantu abasinga okubeera wano ono bamuyise Kwagala n'agamba Quick Recovery Radio TV we bali tuweereza mukwano mukama kuonye mangu we bali kubanga nawe ogoberera munnange Kwagala ansubire nawe olikiriya we bali kubanga ojjanga ku mukutu guno gwa Radio TV kule Joshua nawe bali kubanga kwoli chokola kya mutawana nnyo kubanga ogoberera omukutu gwa Radio TV Nakamya we bali kubanga nawe kwoli bamuyise Paul Mugenda wala nawe bali kubanga kwoli message yatuse bulungi nnyo blessings ayebazibwe nga bulijjo n'agamba good afternoon all our viewers Muhammad Dungu nawe bali kubanga ogoberera omukutu gwa Radio TV Asenono Ali nga bulijjo wali wambulako naye kansubire olikiriya yonna gy'oli mukama akukuumye Margaret Najemba we bali kubanga ogoberera omukuto gwa Radio TV message yatuse bulungi nnyo ono Florence ne bali kubanga kwoli Bwanga Godfrey bali kubanga ogoberera ono bamuyisani Shamsha Grenga bulijjo we bali kubanga ogoberera ku mukuto gwa Radio TV Asara Nakaboga nawe bali kubanga kwoli message yatuse bulungi nnyo Gana Hafswa nawe bali kubanga ogoberera omukuto gwa Radio TV Waswa Ronald nawe bali kubanga kwoli aga Mr Patrick your number thank you for the updates number yange ndoza najikuwadde oba namba eri 0756081795 yeri ku WhatsApp yeri ku buli kimu era ojja kubanga ontuukako bulungi nnyo 0756075795 Waswa Ronald enamba ndoze kutuuseeko bulungi nnyo ngitayipinzeewo kaawo tenono ali we bali kubanga gy'oli kansubira olikiriya muganda wange kyokola kya mutawana nnyo Mukiga businessman nawe bali kubanga ogoberera Nkambi Silvia nawe bali kubanga ogoberera Koni Nalwoga nga bulijjo Bira we bali kubanga ogoberera ono bamwise Sise Kivumbi we bali kubanga nawe ogoberera Luziana Wambi we bali kubanga nawe ogoberera Salimu Gita nawe bali kubanga kwoli message yatuuse Waswa Ronald naye nangamba yo namba nange kanjikuterewo wano eri 0756081795 0756081795 Waswa Ronald kansubire enamba ekutuuseko bulungi nnyo Zaituni Hassan n'agamba we bali kuweereza nawe bali kubanga ogoberera Sala Katono nawe bali kubanga obeerako bamuyisani Namugumya we bali kubanga nawe ogoberera kule Joshua we bali kubanga nawe ogoberera Muhammad Dungu nawe bali kubanga kwoli ani omulalo ono erinnya nga zibuzi ne tugenda Prose Nalwaddalo bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo Waswa Ronald we bali kubanga nawe ogoberera namba yo namba njitaddeko Robert Mbega Mbega erinnya li Robert Mbega oba yabadde ategeeza Robert Kasibante nti Mbega ositegeddeewo Nakimuli Rest bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi naga Museveni must go enough is enough Juliet Christensen nabali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo kyokola kya mutawana nnyo Edith Namirembe nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse bamwise Asha Vini nawe bali kubanga kwoli message yatuuse Nakate Joweria we bali kubanga ogoberera gaye Museveni must go message yatuuse bulungi nnyo Ndibaza Tabitha we bali kubanga ogoberera message yatuuse Sonko Fabians nawe bali kubanga kwoli message yatuuse Irene Kalibala message yatuuse Namulondo Lukaya message yatuuse Mukalazi David bali kubanga kwoli message yatuuse Juliet Christensen message yatuuse Julie Butera message yatuuse nyono Brenda Maseno bali kubanga kwoli message yatuuse Okumu Fabian message yatuuse Waswa Ronald message yatuuse bano bamuyise Edith Namirembe message yatuuse ani ono Waligo Musa message yatuuse Namugumya message yatuuse Bwanga Godfrey message yatuuse n'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe beebaza okubanga mugoberera omukutu gwa Red Zone TV yonna gye musinzira okubanga gye mutulabira mami wange mama Kevin okupesukiza ndiwe bali kubanga obeerayo obubaka bwo butuukanga gwa Red Zone TV bonna bw'oteekako mukama agira akunkuumira na buli muntu yenna agoberera omukutu gwa Red Zone TV webale kubaayo webale kuba ku mukutu gwa Red Zone TV naddala gwa amaze okubanga osubscribinga atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo basooka okumanya ne tuba nga tutambula ffenna ku mukutu guno ate ne updates endala zonna ne tuba nga tuzikutuako tukyaliwo tukyabakuŋŋaanyiza byonna bye tukuŋŋaanya tugenda kujja tubeere nga ate
bibatuusaako. Sigala ku mukutu guno, subscribing atana subscribinga, genda mu comment section teekayo obubaka bwo tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.